naye embeera gye tutandise nayo kitalo nnyo nno, kitalo ddala. Nze nga Nudini ali wano nzaalibwa Namasuba mu Kikajjo, owulira? Maama wange alina ennyumba Endejje Kanyanya. So oyitawo otambula meters ntono ng'oli ku King David. Essomero? Yes. Ekinjogerako kyawaka. Nalimu Omwondeje Lubugu Muzanta bitundu ebyo natambula ne Kanyanya wennyini nakola mu research. Bitundu. Essomero liri awo era twafiiriddwa abaana mu abafudde mbamanyi. Okakasa. Ne bazadde baabwe mbamanyi. Era waliwo omukyala Nanfuka ankubidde ne maama wange yankubidde n'aŋŋamba abaana bali bootera okuwa bisikuiti. Omwana yafudde. Ali myaka ng'emeka? Nga 11. Nga 11 neŋŋamba bannange. Naye bwe njogeddeko maama wange njogedde naye ne mubuuza nti kaakati bo bakugambye eki? Nti essomero lyayinsisitinga ku baana okugenda mu ttuwa. Kati abazadde ne babagamba lwaki bagenzeeyo ewala era bagenda kati ng'obuzibu mbuwe buli balina okutuuka buli kimu kiggwe nga bukyali bakomewo. Yasimbulwa basaawa 10. Kati byonna abazadde jjukira lugendo luwanvu nga tebawuliza baana. Naye sitole bw'ejja egaziwa ekulaga nti abazadde baakoma okuwuliza abaana baabwe eggulo limu. Bali mu ssanyu abaana bakola ki? Banyumirwa. Ne batikka abaana mu bbaasi. Ababaliwo ku ssomero bagamba nti baatikka bbaasi n'otuuka nga naawe omagamba omwana anaatuula atya mu bbaasi eno mu kifo kimu okumala essaawa 8. Teyekyusiza bafulumamu katono ne baddamu. Muliwa mufuke temufuka mwanguwe. Okitegeera? Emito gya bbaasi gino nyina bbaasi gye ndabe gye bayimirizza endala. Emito gya bbaasi gino gy'abantu bakulu. Era nyina bbaasi gye mpiseeko ng'omwana atudde ku mulyango ku mutto ogwa bbaasi. Bbaasi ebadde ya Victorious ngisanze wa? Naye nyina we ngisanze eyitanga eriko since 1998. Kaakati ng'omwana omuyizi atudde ku bbaasi ku ddirisa lino lisemba maaso nga bwegwa mu kihampu bw'atyo ayitamu n'agwayo. Kuba ali waggulu bw'ati akukunadde emito guli kumpi wano amagulu tegali nnyo wansi nga bbaasi wekubira mu hampu bw'eti entuufu. Bamulondera eri. Ate nga n'amasomero gaffe bano betuwa ssente tuvugira abaana babagamba twagala emitwalo 2, twagala emitwalo 3, emitwalo 4. Vaani y'essomero nekikulowozesa nti no bagenda kubavuga in a way ejja mu ssente. Obasanga baleze bannaabwe. Moto gumu buliwo nga 12. Obwana 12. Avaamu amenyese. Olutuuka ayingira ekibiina. Kati ki ekiri Endejje waffe ku kyalo? Kitokota. Miranga biwoobe. Nga ate n'emabega njagala ojjukire wiiki nneemu emabega. Wano seeta mukono. Seeta awo. Train yazze. Era owa ssomero ye yagaana okusiba. Baasi omusirikale bamutulaga eri ng'asiba emmotoka. N'emmotoka ezeeno zo zaasibye. Yo wa bbaasi bwe yajja kuba bba amateeka tegabakwata bo bwe balowooza. Yagwa mu train. Ssomero lyokozi lyali lyawa? Twamanyako? Essomero oba lyali ly'Eggayaaza eyo bwe nzijukiranga. Ate Gayaaza ne. Okay, kale Gayaaza. Naye kaakati ebyo nga bigenda mu maaso. Nga bwe nkugambye nti no ebintu byali bingi nnyo, bizibu nnyo, omuzadde ne tukubirako kw'omwiku yabadde ku siini ekapchorwa. Munnaffe atulaba
Kapuchula omanyi abantu ewaffe mu Buganda mu Central abantu Abaganda tebatambula. Batambula kuziika ate bakoma kumpi. Batambula wano mu Buganda. Luweero, Masaka, Kayunga, Ekinene, Rakai, awo Mukono, Kayunga, Mityana. Oli abeerawo n'afa nga tatuuseeko jjinja. Abeerawo n'afa ng'embalala awulira Banyankole. Abeerawo n'afa n'awulira Fort Poto. Abeerawo n'afa nga agamba Mbaale mpulire paka lwafa. Kati Kapuchula mpimira simanyi boyina bookebera ku line awo. Ompe distance from Kampala to Kapuchula. Distance from nensobola ogiraba wano n'otakyusa bintu bye. Distance Kampala to Kapuchula. Kapuchula. Endaga wano 5 hours 42 minutes. 305 kilometers. Ng'oyise ejjinja. Okitegedde? Essaawa 5. Is almost essaawa 6. N'olwo ng'otambudde non-stop. Kitegeeza oyita ejjinja n'otuuka eyiganga n'okwata Tirinyi Busembatya. Si lweru? Okay, yes, n'odda paka Mbaale. N'odda Mbaale. Then awo n'ogira Mbaale kuli Mbaale okwolekera. Si yeeyo? Yeeyo. Oba n'eri wala nnyo okuyita Ettololo. Atololo oba weekolobesa naye siro otuuka Mbaale. Naye bawala oba bwe kiri. Tewaliweera njawulo nnyo. Tewaliwo nnyo njawulo. So eyo ye distance gye njagadde okupimira mu nti oba otambulidde nno ddala oba otambudde ddala. Kaakati omu ku balabye ku bbaasi eno eyatutte abaana emu ku zo ye agamba bw'ati bwe twamukubidde. Owulidde? I am a native of Betakasere. This accident happened mysteriously. It was too fatal. It was people who had come for a study tour at Kapchorwa since it's a tourism site. It happened like this. After the bus reaching Amgul sub-county, the bus happened to get a mechanical condition with the peoples. The mechanics offloaded the peoples. Then from there, they requested for the mechanics to come and repair the bus. When the mechanics came, insisted, even after senior drivers of the air told him that, please, if the bus has an issue, you help us and you tell us reality so that we can get other means of transport to take these kids to the tourism site. The driver insisted. He told us he knew what he was doing. Now we also kept cool. We kept calm since he knew what he was doing. From there, the bus tried to be a bit fair. Then after that, the students were again put back in the bus until corner, that is around Towe area. That's where the learners again got off when the bus experienced another mechanical condition. They told the driver to still insist on transporting learners. The students, the pupils were again told to foot from corner to Sipi Falls, that's in Kaptogolo. Then the bus remained being maintained in the corner trading center, that is the Kapta sub-county. The people went to Kaptogolo. Then from there, they used shortcut to Sipi sub-county. When the bus got ready, the bus climbed uphill freely without the peoples. Reaching in Sipi, they had finished their exploration. The peoples were again requested to get back into the bus. Still, the natives insisted. They said that no, driver, this bus is not good. The mechanics were even still working on the bus in Sipi, but the driver insisted. We told him that please, we can get for you other means to put down these kids and take them to wherever they are reaching. The bus driver insisted and told us that he knew what he was doing and the bus had a minor problem. We left him to load his bus. After loading his bus, students were being counted to the bus. From there, after them traveling from Sipi, in a minute of 15, we had sad news that one of the buses
that had transported people had crashed in Chakwatit, that is Kawo sub-county. So the bus had a mechanical. Yes, the bus had a mechanical condition, which we explained to the driver, and the driver insisted. Oh. My name is Sabila Buhak. Embeera ogiwulidde Ngiwulidde. nti yasusse neeva mu kibayita okuba akabenje oba yatuuse mu mbeera nga bagamba akabenje kabadde kasobola okubeera avoided. Yeah. Driver yakanisa emmotoka abatuuze ne bamugamba mu mbeera gye tugirabamu tusobola okufunira entambula endala wano ko ye emmotoka yange ngimanyi nekyenkola nkikola ki nkimanyi era emmotoka eno baasi neetambulako katono neefuna eggomola we batugaye we yatuuse neddamu neefu Awo ne batambula ebigere. ne bajjamu abaana ne babakumbya paka ku CP Falls ne balambula CP Falls no CP Falls natuukawo nze ng'ogyeko amazzi bwe gali malungi nnyo ganyuma okulaba ne si wateeketeeke Era nga tourism attractions e Uganda bwe si wateeketeeke nti oba wali awo ze twazirengerera na mu lusozi bwe bityo. kaakati bavaayo ntemeratemera mulabi waffe w'endejje bwe bavaayo ne bagamba abaana badde mu mmotoka naye bagenda okuvaayo nga emmotoka era bakyagikanika n'agamba kye bakozeeko kimala. Eyewitness agamba mu ddakiika 10 n'ezi nga bagamba nti emmotoka ekoze eki egudde n'ababaddeko kati gyemiranga gino gye tuwulira. Omuzadde omu musanze Makindye. Omuzadde omu musanze Makindye erinnya teridduka kambuuzemu nnyina njagala erinnya kuba mugobereziwo. Mugobereziwo nnyo ayagala nnyo programu zino njagala mubuuze bamuyita Wakapale si Kapale oli gwe tumanyi Roy Kapale mwanyinaze nsaba kubuuzaako oli omwami gwe tusanze eri kusula motors omulala yani oyo abadde ambuuza programu ye Kapale Manager Kapale. kale kyembadde njagala manager Kapale agamba ne Luzi Abraham Luzi nti ku kino kyalabye abaana b'essomero aba P4 aba P6 ekibalinyisa okuva wano mpaka Karamojja balambula ki kibayamba ki olina lwaki tebawera bintu ebyo omwana asomere mu region ye awangalire mu region ye kubanga omwana wa primary atukati awo wati kibuzo kya Kapale owakusula motors batunda mmotoka awe Makindye badde mpisewo ne mwanyinaze so nangamba go wa mawulire ntuusize ensonga yange eno lwaki tutuuka ku level eyo ekyo kitegedde tutandikira awo naye nga ekibuzo kyo kifunye bulungi ekibuzo kya konsani y'abantu kitegedde Abraham Luzi tekiriko kunnyonnyola nnyo kwa ekya Kapale manager Kapale kusula motors e Makindye bibuzo bya bantu babiri naye ka tusookere ku driver n'essomero awamu omukulu oyo oba be baana be bakomyawo eno y'amagye kyamagye ekimotoka oba muhoza alagawa owange alabika ava nakasongola kaweweeta ava kaweweeta ebitundu eyanti bye babeeramu ennyo so tandika obadde ogambye njagala ondaga akabenje kano engeri gye kaabaddewo era gwe ng'endowooza yeriki nga tetunagenda ku kirowoozo kyabali so okusookera ddala kyannaku nnyo okufiirwa abaana bwe batyo mawanga gonna ne world wide okufiirwa abaana abato ate kiba kyabulabe nnyo omuntu omukulu afa naye nga si mwana muto kiba kibi nnyo then ate n'okuba nti no twafiiriddwa abaana mu ngeri ey'obulagajjavu obuyitiridde yabadde esobola okubeera avoided n'ekyokuba nti n'obulamu bw'abantu e Uganda twalema obutwala ng'ekintu eky'omugaso obulamu bw'abantu e Uganda bulinga commodity life is cheap as a commodity bulinga kyamaguzi kiri awo bulinga munwe gwa kasooli
bulinga muyembe obulamu bw'omuntu. Omuntu omusanga wali nga agudde ku kkubo bw'ati. Akasana akamokya buli omu amuyitako buyisaati. Oba oyo abadde ki? Life is. Osanga wali abalwana oyinaga sibiriiko balwana ebyayo ne mukeera enkya nti oli mufu. Life is so cheap. Bino byonna bivaawa gavumenti tuginenya. Onenyamu gavumenti gwawo? Byonna gavumenti enenyezebwa. Etya? Wenzira ku gundi waliwo philosopher bamuyita Thomas Hobbes yali mu Ngereza. Thomas Hobbes? Yes. Philosopher. Thomas Hobbes mu biseera ebyo baali bavangayo buli omu ba philosopher buli omu okunywa gavumenti entuufu erina kuba etya. Jean Jacques Rousseau n'avaayo nti gavumenti entuufu ye gavumenti erina kye bayita social contract with people. Nga wajja n'okampeyini ng'abantu ne bakulonda. Eyo ye gavumenti entuufu. Oyo n'agiteetinga ng'abantu gavumenti entuufu erina kuba ye y'abantu gye beerondedde. Social contract wasayininga contract n'abantu wabannyonnyola ne bakutinga. Bo ne bakusiima. Eyo ye gavumenti entuufu. Thomas Hobbes n'avaayo n'agamba eyo gavumenti nnafu. Ye n'avaayo ono yawandika akatabo ke The Social Contract Rousseau. Then Thomas Hobbes n'awandika The Leviathan akatabo. Leviathan kitegeeza sea monster ekikulejje ky'okunnyanja. Yagamba gavumenti entuufu is the one with the powers like that of a Leviathan. Erina amaanyi agalinga ag'ekikulejje ky'okunnyanja. Ti gavumenti esobola okukwasisa empisa, okukwasisa amateeka n'okuteekawo law and order. N'amaani agamba in the absence of such government, life will be short, brutish, nasty and painful. Agambye atya? Nti gavumenti eyo ey'amaanyi nga teriwo obulamu bujja kuba bumpi. Abaana bafiiridde ku myaka emeka? 8, 13. Nasty nga bukyafu nnyo. Osanga omuntu nga wano bagoba embiro wali musiraamu bagoba embiro ababbi bukyafu nnyo. Bujja kuba painful nga tubeera mu bulumi. Essaawa yonna gavumenti ennafu. Abaana baafudde mu bulumi. Naye nga buli omu yabadde akiraba. Ebeera nnafu nnyo. So twetaaga gavumenti eri strong implementing ebyo. Kaakati wano ku kintu kino kantandika okwaportioninga bulemi. Yali tannyonnyola baddikiteeta. Era baddikiteeta bwe businza okugasa emawanga. Baddikiteeta. E Rwanda obisanga y'ebyo. Emmoroka y'ekika ekyo gisanga e Rwanda. Eyo bwetyo. Dangerous mechanical condition. DMC. Nga yayise kuwa traffic ki. Abeera akyatudde awo ku luguudo okwo kwe yayise owa traffic. E Rwanda abeera akyaliwaawo. Singa bagenda babala we yazeyita tubulire bawadde odipulenze ku nguudo ezo. Baba bakyaliwaawo nga yabayiseeko etya. Gavumenti strong bwe yalikoze. Kankubuuze yalisimbudde etya ku ssomero bwetyo n'abaana bwe batyo ng'eri mu dangerous mechanical condition bwetyo. Abaana ku mutto 88. Yaliyiseewo eyo. E Rwanda yaliyiseewa. Njagala abantu abali e Rwanda batubulireko ey'ekika ekyo eyitawo ng'ovuga buvuzi boda ng'omusaabazi tataddeeko element ne bakuyigga ng'abayigga ensolo. Eyo yaliyiseewo. Ze gavumenti eziri strong. Kale tuli wano tunenya buli omu tunenya omuzi w'ebikolobero y'ono. Gavumenti yali responsible ku bantu awo obulamu bwabwe bubaliwa ku gavumenti. Kyogamba ekisobola okukola bwe kiti bunafu bwa gavumenti. Bunafu bwa gavumenti. Si bwa ssomero. Si bwa essomero. Ffe batugamba surrounding corrupts human nature. Nga bategeeza ki? Nti surrounding eyonoona omuntu. Nti ebikwetoolodde. Nuludini oli musiraamu. N'ova wano n'ogenda mu kitundu nga mwenge walagi bye biriyo tomalayo myezi 2 nga togunywa. Surrounding corrupts. Kaakati abantu bawano olw'emirembe gye baabawa okubayipaasinga amateeka n'obutafaayo bibaleetera okweyisanga bye bagaa. Kaakati tunenya oyo ate abatikka obwana bwaffe ku makya. Tunenya oli lwakuba kiguddewo. Naye bwe tunaafunayo vaani emu egwa takisi eveemu obwana 3 nga bufudde ne tujja okudda ate na wano tuyombe. Tunaaba tuli awo eryato kuleke Albert litise 8 eryato ery'abantu 4 ligwemu tunenye wali. Tunaaba tuli awo ku tempule ekyagituukako. Kiki ekyakolebwa wafuta tempula kyewali. Kakati tuli wano tuli mu kwebuza omuntu atutuusaako bino gavumenti ennafu. Gavumenti bunafu bwa gavumenti. Nenga ndi abantu olumu ebankambwe. Ku bikinga wawe yali ekambwe waliddeko. Kuba Lukwago,
kuba abantu nga abantu bomanyi bamuwanga kivumbi basajja batu totunyumisa ndabe bankambwe nnyo ku bantu abagivuganya kakati yatuddeyo ku kiri nti gavumenti ennafu bwebwo obulamu obuli painful so kakati nsoose n'enkulaga nti first of all tujja kunenya aba traffic bonna emmotoka we yayise then we tubeera mu mawanga agategeera nono we yatuweredde ekyagategeera ng'oba otusse nnyo tetuli mu mawanga gategeera abasajja musiraamu tugende maaso amawanga agategeera ge mawanga agafa ku safety y'abantu singa tubadde wano kankuyeza amawanga nga Rwanda amawanga nga Burkina Faso nga Magufuli omukadde Manuel Lawrence Mauritius aga mawanga tosobola kusanga ebintu bya kisiru bitu China oli muleka telefone atumutuusa ku oyo katemba wammwe amawanga agategeera njaga okwa portioningira bulemu nti emmotoka yonna etise bakulaga nti UK emmotoka Costa teina kusukka tani 4 ne kilograms 2 ze kilo 14,200 wakati wa 13 ku 14 era wetukira ku minzani emmotoka yali sosayita ku minzani vani zao zali sosayita ku minzani balabo obuzito eryoka egende Costa zonna basi bazipima ne bamanya nti obusowe buti bwojjako obw'emmotoka n'abaana bwe obuzito tebukyetagisa tejja kuvaawo so kakati eno Costa bali sosa giteeka ku minzani kakasa yabadde weba basi yabadde sowa mu tanizi nga 8 n'okusukkamu eyali badde ya tanizi ngoba mukaaga oba yes ekyo yensobi gye tukola ebyo byonna tubineza ki government weighing bridges zaafuuka za kulya ssente abamu bagenda bugenzi ne bapaakinga awo oba ne bamupima ne balaba nti asusa mu busito n'awaayo ssente n'eyitawo n'egenda teeka wali ssente zo n'egenda bunafu bwaki bwa gavumenti oli yaŋŋamba nti ekigaana okupima kati ng'ezo baasi z'amasomero tebazisuubiramu kantu anti kyekyo tebafa ku safety y'abannayuganda eyo si priority wabula kusigala nga bafuna kasente na regimu sigala mu bukulembeze kati mu butu kakati mbadde nkyakuwa nti no tuvunaanye ab'essomero emmotoka we yasimbudde nti awo wokka dayirekita n'abaliwo bonna baali badde bakwatibwa emmotoka esimbula etya n'abaana abo mawanga agali sirias si Uganda then ne tuvaawo aba traffic we yayise twabasindika ku kkubo kukola ki ku making sure nti safety ebeera maintained ku nguudo mwakolawo ki emmotoka eyo yayitawa okutandikirawo wonna bweyogerere buli eyaliwo ku lunaku olwo yali badde afubutuka mbiro singa zaabayitako zitya nga zitisse zityo ne kiba ekyokulabirako eri abalala tewali kyakwolebwako ne tuvaawo n'abatuuze ababadde wali ababadde batukubira essimu nabo twali bavunaanyeeko you failed to act mwakiraba nti kijja mwali badde mufoosinga omuntu oyo ti either katukubire poliisi ejje etubuulire ekyokukola chairman w'okukyalo yalabikako mu kitundu awo abakulembeze baawo baalabikako oba owa tawuni kanso poliisi osi yalabikako ekyo nabo baali badde responsible e Rwanda w'obeera mu maka ago omwana n'akaaba okubalanga essaawa n'amala n'afuna ekizo banneiba be basooka okukwata you are not concerned citizen omwana akaabira atya awo ne mutamanya kiri wali Rwanda teri nnyumba zagakomera ganene olina okumakinga sure ekiri ewa neighbor kirengera akomera bwabwe bumpi ne bateekako just oba nga byuma ki nga obutimbatimba sikola balini wall nebikira munda so citizen concerned mwali badde mwafuddeyo okumanya bano baana b'abantu emmotoka eno tugirabye atusinga atya oyo era nyina bannayi sigenda kyogera bubi naye ge mazima waliwo eyawonye waliwo eyasimatuse obukambwe bw'abantu buno yafudde omugenzi director era kyovola yawonye buwonyi kubanga ono omukulu eyewitness byayogera byonna director mwali bamugambe mulo katena jeraga driver amuga tugenda kati ndo nkubuulira ekireeta ekyo nze bange namala nga nsomesa nze nava mu kusomesa 2018 wali musomesa nali musomesa
Okay. Somesa A-level. Nze nga nsomesa history, geography, economics, divinity, Islam paper, general paper byonna. No wabisamba. One man is nga Economics twamusomesa. History, economics, geography, divinity, general paper, history paper ya Islam, Islam paper byonna nga mbisomesa.